I've not even used 5 minutes. Kakati. Chenda okugamba mamisa wamala. Government yes. Omuntu ayinza gamba abantu besobola okuteekawo nti basaplying omusenyu si bangi. Those are very few. Ingini ya saba mala wapatanya olugudo. That's a very small percentage. No, let me leave. Kwasa mala chigambi. First of all, public service. Contract. That's another one. Neche mugamba nabafuna contract za government. But it's a very small percentage. Nechisango obukulu kyetwetaaga government kwe kuteekawo Embeera. Waliwo makubo. Waliwo amalwaliro federal zaffe ez'omukyalo okuva ekitotolo omuntu gy'alimya amatoga gasobola okutuuka ejo emirimu gavumenti ewange oyogera bwegyo ejo gavumenti no not directly nti KAIJA yapatanya oluguudo lw'ekitotolo naye nze kye neetaaga nti KAIJA omulimi w'ekitotolo asobodde gavumenti eteesewo oluguudo olulungi olusobola okujja amatooka Yes, oluguudo kikulu nnyo because oluguudo luwa access to Katale. Please, let me first finish this. Kakati Medi. Ekyala kindawo kyensaba abatuwuliriza abantu bayige okumanya. Kijja kuba kizibu nnyo. Okusooka kansooke ku review. Omusajja ono gw'olaba owa judiciary kyebadde ayombako si musaala mutono. Chayombako kuba nti omusaala gwe bwagereganya ne ba driver abalala yasasulwa ssente ntono nnyo. That's wrong. Because driver bano bawuliziganya agenda okulira nga akola mu Uganda Revenue Authority asasula $1.3 agenda okulira nti actually olwaliro waliwo n'abapoliisi akubira batulibwa onalebo mbadde nsaba mfixinge ku parliament mu poliisi kyokka bona bali mu fraternity emu ya poliisi. Why should member omupoliisi akola ku parliament asasulwa ssente ntono okusinga ali ku CPS? What is so special kiri awo? Kati ebyo bisinza okuleeta obuzibu. Mbadde ndaba wano nti era ekyo nti omusaala ono ne bona omwogeza mu judicial n'omugamba nti najja kufuna $5,000 as long as akyala wa Uganda Revenue Authority ng'afuna obukadde buna he will be unhappy. Mbadde ntuna and actually bino bituufu byetaaga okutunulwamu. Even at another level you find the Minister of State nga alina lidika. Then you find another senior minister, a prime minister like Honorable Nakadama, right Honorable Nakadama, nga talina wadde obutaala ku mmotoka. But you find the Minister of State nga alina backup. So these things byo bituufu byetaaga okulongoosa. Wabanga tobirongoosezza it is omuntu aga kiki kino. Kati kino ekyomusajja ono kyayogerako tayogera nti omusaala mutono. Kati omusaala guno mutono naye bwengereganya kwaboogera bagenda mu workshop nga ba Uganda Revenue Authority bazze bano bazze naffe tuwogera yes ne Kamagu yes but that's different. Why this is a private institute? Nai nekaro nakubulira nezafu ndi mfuna zino nekonze tukoze tutya tukoze tutya yeyo karoli yakala kujeno katufuna zino neko maime abansaba okwaitire papula wano baroza boga ebirimu wano nega makamagu nega kamagu musala bwa kuna tuti musumba wa reka kutukula saba sajja ojo kamanyi yagezo kawulira yagezo kana agazija kamangu nagamba asicyaze now ekyala mede nafe tunyibye sebo abantu bayina okuyiga okubeera within their means. There is no one particular time basebo ne banya batuwuliriza ebintu ebyo bagamba kakati wenda kuna tewaliwo mulundi nagumu tugenda okubanga twenka kubanga KAIJA agenda agamba nagambye mukunje owendo besikuza mukunje nyangu kunyaga jangu CBS mukola mutya tuli bwetu tufuna bwetu tusasula emadino jjo mumanyi wani kalinga lyezo akola kuseriza tujiza papula bwetu na sente bweziti tie nimba mboko rumu ngwaliza bene yalwanji tie nogati wali
tewali iki nemugazi muze nkusingira empeereza beere tewali kalawensi kunze empeereza beere kimala kakati nabuuza omusajja omuyita Maako Maaka kyekikulese ku CBS ziyakwogeraku yakutula ku mutebe gyotula konsere kimala kozi kiyimba ogambye otya nze dikiteta Maaka satula mutebe kwotula yogera ku muzibu kiba kimala kozi tusanyisa okulaba obuzibu bwe buva kati awulira Maaka atanoga ati mwamutwane bammeti wakati level Maaka gye batamusabanga kati amala okutandika kati era ku mbaga dikiteta Maaka wa sente nyingi akola kubanga ekyo nakyo akola ne media isereko ekyo kimwe ekyo nakyo kijja ne cost yakyo kakati bano badriver banyumya bavuga balamu onavuga mulamuzi onavuga minister onavuga commissioner general onavuga director general wa UMI nkata mfuna zino ate mugera ku PDM tufuna zino fe tugaba kati embeera eyo yeetaaga okukolako kikoleddwa kitya kati naddala mu bitongole bya government media kiyinza okuba nga kizibu okuregulatinga privately eno gye tukolera nefe mu nnimiro nze wange bwe mba nkola ne baganda bange tubakisaana omugamba nti waliwo kye bayita akagwirawo naye nze akagwirawo nsasula $1,000 okuva ku saawa mpaka saa 6 tukola ffenna nina omukwano gwange nange bamuta musajja awaza ayina famulu awulira nti nteesa ku mutwalo nina ateeka kugumu kitundu omwami Mawazi famu ndalina yina ateeka kugumu kasamba kyekinokolebwa kati ekirina okukolebwa mu ggwanga lyaffe Uganda ekirina okukolebwa okwewala ebizibu bitulengera bino ekisooka wayina okubaawo akakiiko akatunula mu bisaala naddala egya gavumenti parliament ekyokubiri tulina okukola kyonna ekisoboka okuempowering okuteekamu abantu abali mu private sector okubateekerawo embeera ebasobozesa okukola emirimu private sector bweneba empowered nga basobola okuemployinga because nze ku lwange private sector is the biggest employer KAIJA ajja kwetaaga abakozi 10 tobola president tuli agamba nti singa tuba tukoze bulungi PDM tusobola okutuuka ekiseera nga twetaaga abakozi miliyoni 7 omanyi ko yakijja no president qualification yali nyangu nnyo yes yali nyangu egamba nti tulina families miliyoni 7 mu Uganda singa buli family eba egenze into commercial agriculture nga yeetaaga abagikolerako buli family no tewetaaga ttaka ddene KAIJA ku futi 5 ku 10 ng'obadde oteeseko buteesi nkoko alipope nga ekyo kyokyuko tosobola zikolamu wekka naye mbadde ngamba kino maybe nti ekisooka njagala kino I want to make this point I don't want to live with it ekisooka saagenda nayo abantu bayige nabo okubeera mu minizi zaabwe KAIJA ekyo kyogamba nti nkyama ku supermarket era ne mutabani wange Rujja David driver wange naye agala kukyama mu supermarket yemu ekyo kikyamu anti akola ogulabira mitwalo 4 yes afuna omusala gwa mitwalo 2 yes nati kasajja lwesikakuwa mu tractor no David Rujja kamala okumala yes David Rujja ino okumala shopping gyokola dereva agiraba naye talina gikolaawo naye talina gikolaawo naye buli muntu ffenna tuli badereva ekyo kituufu ffenna tuli badereva naye KAIJA kyabadde aleeta yabadde agamba wa Kisaka ekyo nkimaze ekyo kyo nkimaze kyembadde njagala ogamba kubanga aliwo endowooza abantu gye batandise okuteeka mu bantu mbula bagenza okulaba gundi yaze n'ekisawo kya ssente ate nga esikooti ye tayinaawo boosi ayinza okubaze n'ekisawo kya ssente naye otegeddewa kyajja oba atunze ettaka lye bw'obeera nga wasayininga omusala gwa mitwalo 3 ewange beera ku mitwalo gya 3 azilonga azinzikusasula totunuulira gamba nti olwokuba Kiwanda bamwongezza kati nange oba Kiwanda yatunze ettaka lye nange by all means alina kunza so omuntu lwaki oli dereva afuna ndala dereva nono nafuna ndala okay lwaki gavumenti yemu esasula kati of course kiri mu different departments sambira driver one justice wa judiciary
Kisambi. Wa parliament afuna ndala. Wa parliament afuna ndala. Wa KCC afuna ndala. Afuna ndala. You are afuna ndala. Tena wala. I was a minister of tourism. Ngosango wa ITB afuna ndala. Nwa Uganda Wildlife Authority ofuna ndala. Ngate bona bali mu ministry yemu. Asasula yo. Asasula ngayo. No, but of course there are different accountants. No. Eksoka CEO wa ITB mulala ne idiwa uwana ye mulala. So echo chengambe kisanga kuchiwa akonyonga nti echo chino kulongosebwa. Echo ngambe chino kulongosebwa. Kati nze chembali yaga nti abantu bayige because batunabera hano ku CBS nani kugamba kubanga olwalero ya house galo omusasula sente meko yagalo sange nga ateso butwa mu buji bw'abaana olwokuba omwe mitwalo 8 bobanga house galo wajja waka no signing emitwalo 12 as long as njikusasula lekera okulowooza nti enchabo onolaba ekisawo kya sente nga gundi ayingidde nakyo KAIJA ayingidde nakyo katojaga nti KAIJA afunye ekisawo then definitely lwacha mpa 12 12 ze wasayingira zifune ate oba okukyusaamu ekyo nakyo kijja kutuukawo naye abantu balekera okulowooza nti can be at the same level all of us kakati fino tukola mu radio omusana siruga gwa capex so ogwange tekwe fana capex ene employer ba twenkanya omusana nchana mwamu kasozi kandi obo bujozi sija kusobola orokuba kimanyi mwena muchama ali kutoto nimugula sukali yomu kati capex garana gama sija kudamu kupata kuchigwangu ogambye nti abakozi bakola orias waswantwala mukala simama na 8 eka sukali wona alime kunyimya nono gamba nti wasema ngomu 8 no basobola gamba nekera wanongo nafuna musala gwefuna capex ngenda wachi mwina mukola ku CBS wachi obuyigirize experience abantu benjogera nabo mugabane ejogoli so capex yabera mu byuma ayizo bijja ngana bana bakyahulire kwe ejogoli mubone exactly koma CBS Mandisol radio y'abavubuka questions bili nenjaga okora oyina somo nasingena masimu kogana nina clarifications bili nenjaga okora ekisooka njagala obabulira abatuuliriza kuti mu nsi yonna government is the biggest employer not in Uganda nsi yonna government ye institution yemu eyawamu ekikola etya ekwata obutabalika 50 trillion otegere nga eina kuziteeka ku service delivery nti weba ne weberanga egamba ntino tuwadde tugambe obulimi tuwadde billion 10 tugambe tuwadde billion 10 tuzitadde mu agriculture bagenda kujja bagula ensigo ba suppliers babira baki banansi ocheka kyentegeeza not necessarily nti wetugamba ntino government eremereddwa okwemployinga tutegeeza only gwe bawadde omusaala wali gwe bawadde ekifo wano naye okedde ku makya n'osiba nakubulira wano baasiba ssente obuwumbi 599 ne babusiba aba local contractors bonna nga si basasule ebintu byabwe ne babitwala nga government eganye okuta obuwumbi 599 naye nga nabo ba local contractors abakola emirimu gya government nabo balina be bakola ki be bawa emirimu nabo be bawa emirimu be bagula ku maduuka n'ow'amaduuka okyegedde nesitambula paka wansi so government is always the biggest employer kaba kajegere kyokubiri kyenjagala okuwulira abatuwuliriza nti tebabali ekinusu nti waliwo omugagga mu kibuga wano asinga abakozi ba government abamu the richest people are not the people that in private sector. Ekyo tebakulya kinusu tojja kuŋŋamba nti nze manyi nti waliyo compensation ya Jinja Road okyegere bagenda kuyisa oluguudo ekirinnya nakitegeera mwaka guwedde nguzeewo plot bagiwadde $3 gwonye okyatunda kamuukamu okyegera kyentegeeza ate okyatunda kamuukamu eno mu kikubo togenda kunsinga sente tewaliiwo ate mudde kugamba nti abagagga abo boobaze ono abaze abagagga abali ku mbaga yani balinganga 10 okyegera kyentegeeza nze nsobola okuwa abakozi ba gavumenti okyegedde nsobola okumuwa abakozi ba gavumenti okyegedde 10 nga obutabalika bwa gavumenti nga obumbi bwa government nga 14 butambulira mu bbo
nsobola kuwa abantu ng'obuwumbi 14 butambulira mu kampuni zaabwe be bali mu MTN be bali mu Airtel be bali mu kino be bali mu mata be bali mu kiri be bali mu kiri okyega kyetegeeza njakuba kubuli okyega kyetegeeza bakulyange nusuzi omuntu akola supply ya government nemiteri kati supply zemade manikati ono kyayogedde ku chatus atulated mutozo akera kwa ndo atugambye sala kati atugambye sala kantu katulu atugambye ono ekiwanda atute mu private sector combine it tuna public sector private sector bwogamba public sector private sector funa kwa private sector njigase yonna atugamba private sector yonna njigase funa kwani bwogamba kiri mu cent private sector is the biggest employer mu Uganda. Exactly. Get from who? Anya wa private sector minimum. Private people. Private sector. Minimum ejija ku government supplying entertainment, supplying supplying kachino 50 trillion. Njagala onambulire sente mekezi mu private sector. Mu private sector mu trillion mbekala nguli. Bwero gende kyesiga. Musabu county yesiga. Obuze musabu county bameka supplying government. Kati supplying government nga ageze kyesiga najja n'abajjako tugambe iki ensigo n'azireta n'aziguza OPM Office of the Prime Minister. Sinti buli omu agenda kujja ku office ya Prime Minister. Nze agenda okusupplyinga mu office ya Prime Minister. Nja genda ekyesiga bonna mbakole ki mbaguleko mpe Office of the Prime Minister. Sente Office of the Prime Minister zempa nzizeyo nzuwa abantu b'ekyesiga abampadde ensigo abampadde kasooli abampadde buli kimu okyagala kyetegeeza era gavumenti esigala nga employer Success is not a destination, it is a journey.
December last year,
December last year, President Museveni warned teachers against pressurizing him over increments for the arts teachers. When it comes to expenditure, we must prioritize our spending. So when you come up with useless demands, saying we must this, we want this tomorrow, then you are the enemy of progress, the president said. He added, I want to tell teachers that money is not obtained from witchcraft. Money is obtained from hard work and sweat. They should stop this indiscipline, putting me under pressure. We must not agree to anybody making us make a mistake. I will not allow unrealistic threats from you. You cannot say you want our money tomorrow. What if we do not have it? You should be polite and desist from coming here to give me long lectures. I am financial manager. Financial manager Ebulako.
Success is relative.
nsobola omuyamba n'atandika edduuka lya agro inputs ate ng'alina mukugu mu kino. Omwana ono basobola okuba ne banne ne bakola eddwaliro, and that is kati mu Uganda weekiri. Olwo ne bw'otuula olw'obw'otuulya amasomero amasomero mu Bukoto South, Muko Ewo, ojja kusanga almost amasomero kumpi 80% ga private. They're private schools. Kakati, that's one. Number two, sente z'omusaala tezizimba nnyumba njeru. Maybe ennyumba gyewalaba gy'otunuulira. Teriyo omuntu atuuza okusibbiisa ng'olowooza nti ekirooto kyo kyali kya kusoma ofune omusaala ozimbe ennyumba ya mukula. Tekiriyo. Era oba omwana ng'otuwuliriza olwaleero ng'ekyolooza ati oba olaba abamu ababirowooza bagenda mu gavumenti babba. Ayagala bbe bamuweza ministers bbe kubanga ye alowooza nti ssente zonna zigenda kubaawo zigenda okukola ki. Abantu abasinze okukola mu Uganda netubuulira ennaku eziwawulisiti eyajja bwe mwali musonda ssente ku mbaga gyewaddeko MC yamunda nno baaweereza lisiti neesika n'omumiitingi saagendayo. Omuntu atandika miliyoni 10, miliyoni 5, miliyoni 7 nkulonki